going to parliament. People will reward me. I'm going to parliament. Kadeke wabwe mukalulu bakalete nga tekali. Ne mugenda nemulaga mukanga abasawo. Who are you? That we must be allowed to kill people. Who are you? This is the public lynch them. Katonda yatuwa ensi tugifuge. A problem can also be solved. Yes. But the problems have been solved really. Yes, abana. Nali simanyi impact ya media seriously. Sobola okujojo by'omusajja nga alina obuwumbi. Tebasobola. Babadde bakontrolinga media yaabwe. Bana abantu badde tobasobola. Era tewali yali bakubye. They are entrenched. Basooka ne bazimba government within a government. We call it a subterfuge. A subterfuge is a government composed of criminals inside the government. Kakati mafiaism wekolera. That is just a gang. A gang of criminals. Mafiaism wekolera ng'omukulembeze ali mu buyinza. Is part of the mafia. Omukulembeze ali mu buyinza alina okubanga abiwagira. Muyini yeye yali part of the gang. Nga naye akola ebintu ebyo. Mwenye bwe bamugererako omuwamba yagenda e Romania n'akyalayo n'ajjayo abasajja ne beestablishinga murder chambers mu Kenya. Yes. Nga ne bw'omugamba takola ki? Because he panicked. He panicked. Kenya yali tefunanga kuku. Yes. Kakati Moi ekyamukola obubi nti buli kintu ky'okola gwe tunuulira omupiira eggola eva ku ki? Eva ku mistake waba wakoze mistake. N'okuba omuntu n'omumenyera mu penalty area n'omulinnyako n'omukola otya nga yali kubye nabbali. Kituufu. Nga opanikinze ate nga abadde ayinza kipa adde ayinza n'okukwata n'olyoka obaleetera banno penalty. Kakati panic ekola bubi nnyo nti bano abaana bajja ne bazimba ekintu kyabwe ti media yonna bagiwamba be bagirimu gwe tunuulira did Muhoozi's appointment as CDF has it attracted the same media attention he was getting? No. Oyo taba waabwe. You don't want to mention where they lose, they don't publicize it. Where they gain, it is everywhere. Because media yawano yayavuwala, especially the print media. Bano ne bajuwa ebirango bya education, we surviving era. Omusajja omuno no kwata amakampuni 40 gonna gage mu ministry of education. Museveni bamulemeseza radio ne TV bo baleese ebirango. Wako bafugira ki? Media gwe bagifugira. Kati nze amwene expert on media. Banku be myezi 6 ne banku is mad is chi. Ne nakola resolutions. Tinjaba bamba malewo. Omanyi what these people did? They are only 2. How can 2 people? Seriously, these 2 people, how important are they? Kata abantu nekalemerako wakuba utambi bwemulago bakube yakalala akasajja kano nti kagenda nemulago ne batiisa abasawo batukkirize bate ntereza mu tuyiwa abantu mu luguudo bakolo kolo balwase bejo ko bali kufumule mu ono yajja kudduka naye gonna adduka kwe tujja kuvumbagirira wano nekitawo bamutte bantu babiri bwe bati naye gwalabyeko media ngewandika ku organic trade no era mirundi yabyogerako ne media njikubidde ne media yonna njikubidde abasigadde empulya tebabyogera gagali bwe batamanyi ebintu biri bisatu nti ebintu biri ebyo bokisingi oyina okuba pakolirwa afuluma kituufu knockout gwe tomukwatirwa kisa bwatuluka amaaso kakube ewafa omusayi wokuba until the other side throws in the toe kyembakoze
mbakubye paka ate nemba kuli statement alinya wano muttirawo akakalezi nekatuma omuntu wange nkabenyo tonenkatta tewali kuteesa. I cannot touch their blood and money. No. I can get money from Museveni, I can get money from Mugozi. You can't accept their job. Yoyo zambwa jako niamu mva mu family enjavu enja kubera ko pressure nzo omukazi ayogera ntesa na bamukube nyono abakolera statement tere kutesa kunsemo kabuli ne mukulu siri yogera nabana ababiri abo bayina blood and money emizimu jejejo babana bawo era wala ayina bimbisa iro bibiri emizimu je mutidde malwali nti gwe nolinda nogenda ne mukazi w'omutwali nga bagenda mutta bo bamulaba musebe ya parts kiri munsi mazima bali balumbi ekintu kyennateeti nga bagenze mu genda mubaki werebo bakiwa gender ministry nga mubalaze nemba bejo ogone nende bafumula mu nyumba nakolera statement technology yababuza ate mu buli kintu kakati ekyo si kimunti ebikonde gwokuba ebikonde kutiza bejo neka bojozi wako neka bolu twe nkukubirotala ne paduka buli kikakola nga baka kube baka lwenka byensi ne kategeera kayina solution yeji to go to head ne mulamu wako ne nabulege babafunana baba yinayo files era kati ngenda kukubira botambi bwa mulani akasajja ako katundanga abantu ne mulani n'ekisajja ekikulu kiroya n'ebikooti byakyo these ones are from kiroddo nga balinga balamuze embuzi ekyo ekisajja ekyalaba abakyayi kugundi kunanji. How much is a hat? A hat is $70,000. How much are lungs? Oh, we can even reduce. Ekisajja kiroya kyadduka I was jobless. I wanted to educate my children in Canada. Kina bana bache Canada. Chi prominent lawyer kiri muno. Nchikube ngati kina genda kabale bakube bakitire wana. Kakati wrestling gwokuba. Wrestling you wrestle until your opponent. Yeya duka. Ejobe kyenda kugambe. Nti temusobola kukola mafia ganga. Ngumukulembeze sipatu ofu ane abatuwonyeza Museveni yatuwonyeza abana babiri abajozi bagende mulago ne bayita abasawo Museveni abaganga kuba basoka ne balete etteeka ne kulije tono olukuruka kono olukwe be ba influencing parliament babatiisa can make him minister can make you watola bugam we can say muvagoli kalenzi gwegoba kumusajja w'emulago njuwa abantu mu kibuga bakawasa omutwe bakubejo ogo bali kufumule munajja kuddo ne tuyinza kutuwona gwe tukukwata nekitawo ne bagendo sokolekitawo mu nyuma osokola by'abantu Uncle Sam yababuuza jjo why do you want to kill people when you want life tembinte kama nabagoba professor yabagate mudanga wana temukomangawo no serious person can associate with the killings. Of course. We can allow the Kalamajongo to smuggle Russell cows, but killing people for experts in hospitals, who is safe? Because of what we call it, again. Museveni yambuza, why are you going your way? I want to treat the whole nation. Kati ogenda kufanga kitawo. Nekitawe teyalabika kuje bamuti. Nono agenda hege kamulezi. Kati kokazonzoro tukabadde kajozi nnyo. Nzenka bene nkamalawo. Akati Museveni agamba. Yabala muyekera. Museveni cannot allow a situation. Dabaga nti Museveni has okubali yawangula akalulu. Has made several successes. Nti one, Uganda in a bad image abroad. Yes. Human rights violations, safe houses, safe houses, abductions. Akasajja ko kabi omusajja yakazala yategwanga lino kaino olutwe kakulira mu refugee camp. Look at the background. Kakulira mu refugee camp. Tobona bakatemu nnyo katemu kayitirivu. Kangulia batemu banzite kata yetirire mukazi wange kanzite ngakwe ngusunyu wantu banja lyo mwengeri gwana mwe kakati Museveni bayiseteka bagamba donation boba bikoleremu neyenga ebyamulani byo bikakwata we butambi bwengendo kukakuba kayinda kugenda hek oba bakabeba kati wano no bwoteri bwako baboche
sigenda kuyimiriza mundu paka nga katembye ennyonyi kavunaanibwe na bano bekatedda. The evidence is overwhelming against this couple. Yes, kanzite kalabe bakabentwe bajasi tosobola kuddayo kukola nabo wa eyo gye bali mu gavumenti nsuubira waliterezezza nga gy'oli ngenda mu parliament. Serious? Abantu bayigenda kundi wadi ogenda kwesibwa ku wa MP ngenda mu parliament ewamwe kalisa people are going to reward me kubanga mbabidde no who was safe naye kati muzei kankubuuza working with Museveni and being in parliament isn't this a demotion? Oba tukiraba nga demotion? Retirement. I'm approaching 70. Kakati gwe mabika akolaki waliwo omuganda gekikolo kunywa akolaki to go to parliament when you're young. What will you do in the future? This is why the search was a kireva bagenzi ne basoma amateeka. The only profession ekuyamba mu bukadde is law. You can become a judge kubanga baga nti omala mu bwalo y'emyaka 7. You can become a judge, you can become a magistrate, you can already age eyamba muki mu law mu mateeka. Kyovala banti bambala gown abachina abakola bebasoka okola gundi goggles omulamuzi akusalire ogwokufa nga takulaba era bwolaba ab'amagye baagala nnyo ki goggles akutte nga takolaki kubanga amaaso kano gakubeetweyinga even when you look at a person strangling a person azibiriza amaaso except ekira yesiriyo kira ejo izisingi amaaso nga gakolaki omuntu ono agenda what nota abantu tugwe business yakutta abantu yakutta kasajja gwi wava mukazi kiyezana akalinzi kano akalowooza n'okutta abantu kabagagawaliremu kakati Museveni abagamba muteeka lyabwe bali balina amalwaliro gaabwe ge bataddemu gye battira ne balowooza bakiyiseeko kati bannaabwe ne babatega akakodyo ne babaga nti mirundi tugenda muwa sente. When Mirundi gets the money, when he joins Moses camp, he'll be absorbed in Moses camp. Kulanga yamani mubbe nyondo yampite chankwanzi nalinje esibye ngende nayo singa takyajogansi bali ziseve wafenewa ekyo ndo mmalira mudala yaga but this man has personal vendetta against us. No, who started the battle? It is them. And this meeting may resolve to fight. Tinjaba banki jewo. Era nkijewo nkinyeddemu. Na determining okuba bill okuba exposing. Totally exposed. Ani atabamanyi. Abasokozi mu Uganda ani atabamanyi. Ennaku zino okwesimbawo mu byobufuzi olina okuba n'ekibiina. Bwe naale mu twagala kwesimbawo. Leave it to me. How many independents are in the parliament? In the future you will have so many. I'm telling you. Mu future mugenda kulabanga parliament ejjudde ki by independence. Wachi. I'm telling you. In fact it would be better for parliament to pass a law. Nti by independence bekolemu ekibiina. Because it will become a time nga by independence bebasinga mu parliament obungi. I'm telling you. Nete waliyo ekibiina kya independence banja kati zijenganzi. Why do you write a memorandum of understanding between an independent and a government? Why you are selfish? Why can't they inform themselves into nga parliament nabo bagamba a party for independence? But I think it ceases to be independent when you join a party. Anti chenkubuulira anti bakola na memorandum of understanding is like kubanga mukimutamanyi Museveni musajja mubazi nnyo. Museveni yaddira ekintu n'okiraba ku kalanga kyekyo nga substance siye nabagamba mutunuulire emmini ya Walagi n'emmini y'amazzi wotegerera anywedde Walagi omulaba azunga ow'amazzi azunga kakati kulowooleza ku ccupa ogamba zombiki gonna mazzi nti Museveni yakwata aba DP naga nti eno broad based bagirabanga coalition ye yali akimanyi. Did he sit with the DP party okubajja mu abantu? No. Did he sit with the Mao, the DP? A coalition means you sit together with the party and you agree. Give us the finance, we give you defense.
give us education, you give us health. Kakati mujina chimukola chibaita minimum program, because after 5 years, all the collapse of the alliance, the coalition, you go back of election. Yes. Kati coalition Museveni tasobola gikola. Yalaba UNLF nga tetambula. Coalitions are not easy to run. They say they signed the memorandum. Oleta police ne bakibuukamu. Bayinza okuyiwa government. Look what Israel. Twalaba mawa signinga memorandum. Ne kibira kya DP. Yengo omuntu. Bamugobanga mbwa. Yengo omuntu ye Museveni. Kubana bagamba. It's allegedly was on the DP's behalf. Political agreement remains in force as long as 3 conditions remain the same. 1, if the situation under which a political agreement was made remain in force, agreement yakola. If the situation under which it was signed, when abungereza bakwata akabiina akaba extremists, olinde bamu wa deputy prime minister nga tebayinaki tujita hanging in parliament, but eventually we bafuna majority mu election bano tebabaddamu. Kakati Museveni yalaba UNLF, fragmented UNLF, coalitions are liked by Europeans because they produce weak governments. Nti bagula akabiina kamu ne kakiyiwa, muleta police emu ne kakiyiwa, ne muleta police emu ne kakiyiwa, nga bolaba banserikabo bano bambuze mbwateekamu abaani. If it was a part of basobola bobulire batunulira a controversial issue nga badduka nga bagibuukamu for their future. Kitegeeza if you sign a coalition with the circle type, tojja kufuga government. Buli kyonaleeta. A government cannot be governed on opinion polls. A government esobola kuteeka tough measures this first year. Mu 5 years nga bibe yalinze fruits nga Margaret Thatcher ya privatizinga previous privatizable things. Training nazigaba nezidda mu bantu. Twasomanga training nga batuga training tesobola kubeera privatized because levels bagamba. London is divided. Trains abantu zanjawulo. Ng'emmeri y'essese, the government tops up. Emmeri y'essese lwe luguudo lwayo yali badde ekola emirundi nga 6, amafuta bagabba. Kakati 2, if a political agreement is implemented, 40% is a done deal. Kuba tuyina gy'olaga. Once 40% yes, is accomplished. Nti Museveni teyawa federo n'abawa kino ekiri emengo kye babbiramu is a done deal. Mu nsiko muweddeyo yali alwana ne Kayiira Omuganda ng'alwana ne Bankwanga Abaganda hadi soft support ku bya Buganda bannadduli mukyala Zizinga a meeting yali ekikunywa ne Kayiira, which means at that time mukaluluka n'akabesigye ng'akatidde nnyo yawaaba emmengo regional government tebagitegeera kati asobola ogibawa simanyi yatuula n'ab'emmenge essaawa 7 mwezi ne bakkiriza regional tier. Kabaka ne yeefuula n'agoba Ssemwogerere kati asobola okibawa simanyi. Yes, singa batwala regional tier yali abadde amalwaliro gonna, yali abadde amasomero gonna ag'amaanyi, yali abadde services zonna. A regional government as it was in 1966 Obote yakuba federal, Obote yakuba regional government. Buganda was a regional government. Kubana kugamba tuyina kye tuyita the law of essentiality. Ti Buganda at independence had the law of essentiality. Why? Uganda could not be forged without Uganda. Would be a small country. Of course. Ati Buganda nga yakalangirira okwefuga emirundi eki esatu kati luli yali ebabula akameiringa bw'ojja baby Nigeria oba abakazi abo babuuza omusajja ng'alwalinga omukazi mu bufumbo amufukamiza omwana omuwala afukamiza omulenzi naye afuna olubuto mulaba agoba munne. bw'abala ofuna olubuto nga kiwedde kuba bano Abaganda bwe banegotiating eyo bana abahistory bye bagamba they created a state within a state. What powers did Mengo have? Of course not. Tiyayiyo. Regional tier balina muka power. Yes. Museveni yalina ka power. Yes, yabawadde.
okulaninga amasomero naye kabaka nakibala Abuma Yenja yamugamba nti obadde obulakameringa Museveni ku federo kakati onobulakameringira kuki ekyokubiri Yese Mwogere yali amanyi tebweyesimbawo nga Regional Gundi Governor awangula ono talina waayita Makubuya talina waayita ano Kawasa ayagala okubba abakozi omwana ono omukozi w'Emmengo bamuyita ngani of Uganda aliwa baliruno bamuma sente mu Mmengo etaddewo sosiyosi nga bano bonna bani asasuddwa Emmengo naye abasajja bano oba balowooza nti ensi yaabwe omanyi bwoba arrogant abaana bwe babadde nti kyoyogera kyonna abantu bakitegerera gavumenti eri mu lugosi lwange eri mu nteweya zange bwaddira abantu nobafuula olugosi bamera empanama nebakuba ne batulembe gikuba ne bagijjamu toteeka bantu nga lugosi mubeeramu bamirundi abawaganyala ne bafuuka ejjute ne bakuba munda munnyo ne bakuba batule ne bajasa ne bafuuka empanama. According to explanation, Museveni seems to be a user. Bakozesa is a calculator. Aisolo kiyita kugana he tests Museveni tests nti yasooka kuga nti bonna basome natanateeka universal yasooka bana basome is it workable or not workable eventually he did what bonna Museveni is not a fumble bonna basome yes what did he do batugenda mu multi party yaddira akakiiko n'akateekawo Minority Report yali yabidani sije yatwala nakuga nti genda ogozese Kabanja ne Bukenya bidani bwe yamala okusoma Minority Report ba Sekabanja ne Bukenya bagula embuzi ne bagibugira ku lugi bidani nga bafumule evume munda baye tukukube nga Museveni tebannamubala kakoza mutena ganze nsigala ku movement yenga Museveni amaze calculating ekintu ekyo ti constitution ya Uganda yagamba ki ya testing tewali constitution etamaliriza bakugamba tulina 3 political systems multi party movement any other democratic system amajeba akagana kakati ye any other yes tewaliwo military council tewali amajete gafuga any other democratic the word democratic era constitution ne kugamba nti aliyeka katika ku constitution yenu ne bagenda ne balwana bali musasula ku national coffers bumukomawo babakola ati nakikola abantu bonna abalwana mu luwera abatuuka Kampala bafuuka basirikale bafuna pension omuyita wakuzanya anywa omwenge Museveni anywa omwenge simanyi nabaganda Museveni kati yabadde yetuulidde ebintu ebyo Museveni yali agenda okuwa abaganda ebyapa byabwe yasooka Kabamba mu baana abali yinjadi gye yava nga Kabaka atudde awo nga bategeeza ki political symbolism bino temwali bifunye singa abo abaana tebakola ki wano bwe yabadde agenda okusinkana abasuubuzi teyabadde bagundi bagundi bano ono mukwano gwange kati sikyamulaba namulwanirira nnyo naye omanyi bobambi babalaga bwe bati kitatta gwe baali bookera ebintu nga nenyina wa kitatta baagala mutta mmwe nemujje wange mbakube ennyondo mu mutwe nze mbakube ennyondo mu mutwe nze seeyambisibwa mirundi 2 I stood with kitatta nga kabukedde kakuba kitatta kituufu kati ngali mukomera ngo kulwanirira kati kazonza lutwe kazonza kakube wabukedde najja ku mukolo kwange mukube ennyondo mu mutwe mukube mutwe n'engwasa nze bwe mpala natokomawo kasita kiba kiwedde yes sikomawo kubanga wewe unyo butadda ku NBS mbawe ekyokulabirako kiri bwe kiti once you want to rape a woman and the woman overpowers you do you negotiate nti kati mpako lwa bulungi go ahead yes use force kankubeki ukuli ndi kumalire muddala mutwe toli da
omujozi taliddamu kuneereegamu kuba mukubye emyaka 10 ne mukuba n'enkijjawo ne business n'enjiniyamu njinieddemu tebaliddamu gikola kale ne mulimu mwako kamutaddeyo kagobye lukwago kawambye amalwaliro kakoze katya kafunye mulani ebintu kabitwala kakuliyetinzeewo baddokita baakabasokola mbikubye byonna nembijjawo era baali babizeemu nga balina baddokita baabwe berisi abaddokita bakube bano babattirewo kakati ate nze era nkimanyi ti Museveni kyavudde abakuba abajjako ssente bizinesi yokka esigaddewo ya human organ ti omuntu ali mu miliyoni meka omutima si gw'omuliisi kazunza lutwe lwako ne kattira mu ddwaliro ng'empologoma bwerinda ewali amazzi bwe bakola n'ejjoogo eribawunya mu nnyuma ejjoogo eribawunya mu nnyuma bwe babutambula n'ejjoogo libabuli buwunya mu nnyuma yes nti omutima dole mitwa nalaba ekisajja ekyo kirina ebikooti kyendyogera ne bakikuba ejjoogo njekyo bakatambi kyayogera n'abasajja bavannanjingi akawala akakazi n'omusajja how much is a heart $70,000 how much is a lungs n'obusomyo kisajja that's good money abana bonga tobasoko kisajja guri abana bonga tobasoko kakati Museveni yamanya kidnappings bichi atokumanya abana abo bajoza ageza abikola banabwe bayagala bakiri forming nekazunza lutulwa kana munno wako saba jozi oyajoge nnyo arrogance gendo sumi gonde muisole Russian Franco wo ambassador wa Bufaransa yagende wa gonde yali Bismarck ne negotiating naye Bismarck agreed on everything. Bismarck anakkiriza. The arrogance of the French go back and he puts it in writing. Nawamba Bufalansa. Butakuta. Omusajja omuya yaleka engabi bbiri nga zifumisa. Emu n'agitwaleeka n'adda yakimendala. Yasanga n'engoko eri. Nakano kukazunzo lutwe banne wako babagamba era omusajja abakubidde essimu n'abagamba tukitadde mwayagala kirya mweka kone manne wako bwe bajoga bwe bafuumuula ennagisi bwe bafuumuula ennagisi abantu baabwe be babaliisa kakati Museveni kyavudde abakuba n'abakuba ye batukubidde yabakubye Museveni era n'okutambika enjokkuwa buteesa genda Kenya mbuteekeyo base bakubbe kalenzi ono batona nagenda Kenya nga abantu bakubye ntwe bajasiza nabe Kenya bawulidde there is a people planning to relocate to Kenya prepare for them teko kenyini no rutwa ko no rutwa akata umuza rutwe kubanga you see when they are being charged in the ICC at during COVID via Zoom there were two Chinese there was a Kenyan and the Rwandese kati obalaba bukazunzo lutwenga akatambi ngenda kakubabe Kenya babetegekera kazunzo lutwero ne munno ne musalimbire Kenya baba kubye kubanga wano chukubye n'enchini yamu nchiniedde mutano wa mirundi ya chiniedde business engineer njukubye mwen nagisi enuka mbakubye n'ejijira wodala naganda okutesa na wakyaliwo techi ajifuna Museveni yabuyise n'agamba abimuleka nti bwazeeyo nabo batiisa nti anti bubeera ku poloteya ne bwe kwa kizunza kagenda kawandagala ennagisi mu nnyuma kagenda kawandagala nga mpisi bwe kava mu kabineti ng'enja kadduka misinde kusanga munne wako ku poloteya batukubye olwali batukubye ogirabye musajja atukubye atukubidde ddala musajja has personal very no I know. It's not personal vendetta. I have no personal vendetta. Why did you declare war on me? Kusajja kwa leo tomana ngakozesha. Omulinzi ono. Family yange jabo nyabonyeza. What did my children do to him? What did my wives do to him? What did my mother do to him? Richie Meronde is a nuclear bomb. He must go back as a discharge. Ekisajja ekyo kati kyengenda kubakatambi kati kyenagenda kabale bakikubira wano bakittirewo kyemanyi kirooya kyekwekanga enziku
ki disappear like gonorrhea kyagenda mu kalwa bano ne bakikubo ebizindale nga kyogera kyajjayo ntwe yakyo bano bande wache bakiriba mbajja kuba minister kirinzo obwa minister paka kikwese ntwe kyagamba bwekyali kiri ku lutinga wawuya andi weyomba mu Makerere college in nali nkiraba kuvi kali nduka baba kyaso omutwe baba kitte bajja kikuba entwe bajasi ndakano bajja kakuba olutwe balwase katalaga hegena mulamu wako no nabulege fair to protect the patients in hospitals when you have responsibility nabulege participated in genocide was genocide these are worse than Basias. These are killers. A patient who has come to hospital to be treated no mutta no twelu olunda abantu lokuba bakutumya bakuza mulani gwe inafamu y'abantu gwe kalenzi no twelu ozonza no olyokanerege